kyokka tukujjukira era tukwagala Sister Kevina Mukama Katonda kubalire mu batuukirivu be. Mu mwaka 1895 ekibinja ky'abannaddiini abamanyiddwa ennyo nga ba Mill Hills Missionaries okuva mu Bungereza baatuuka kuno okwongera okunyweza kaweefube w'okubunyisa enjiri ya Kristu mu Uganda. Nga batuuse kuno amakanda bagasimba ku kasozi Nsambya mu Kampala ku ttaka ery'abaweebwa Ssekabaka Mwanga Basammulekere eyali ku Nnamulondo y'Obwakabaka ebiseera ebyo. Mu kaseera ako bakizuula ng'ebyetaago by'abantu bwe byali tebikoma ku njiri ya Kristo yokka wabula n'ebyenjigiriza kw'ossa ebyobulamu byali bikyali mabega nnyo, batyo ne basalawo okufunayo abasisita babayambeko mu kujjanjaba n'okusomesa abantu olwo bo essira bayiteeke ku ky'okuliisa ekigambo kya Mukama. Mu basisita abaaleetebwa kuno mwe mwali omusomesa Kevin Teresa Kaine eyamanyibwa ennyo nga Mother Kevin oba Mama Kevina ng'ono yali munnansi wa Ireland era agenda okutuuka kuno mu mwaka gwa 1903 ng'aweza egy'obukulu 28 gyokka. Ng'atuuse ku kitebe Nsambya, Mother Kevin yakwatagana ne banne okutandika okusomesa n'okujjanjaba abantu kw'ossa okutandika ekibiina ky'abasisita ki Little Sisters of St. Francis of Assisi nga mukadde kano ekitebe kyabwe kiri Nkokonjeru mu ssaza lya Lugazi. Sister Antonia Namuli nga yakulira emirimu mu maka ga St. Francis of Assisi atuwulidde nti Nkokonjeru Mother Kevin obulamu tebwasooka mubeerera bwangu olw'okweraguza okwali kufumbekedde mu kitundu kino anti ne mu kifo awatudde amaka gano waliwo omuti ogwali gweyambisibwa mu bikolwa by'okweraguza. Omuti ogwo abantu we bakuŋŋaaniranga be bayita abasamize ng'ate bw'ogenda eyo oba okukola kyokku okusamira okusawula nga olina okugenda n'enkoko enjeru era kyekifo kino ekyatuumibwa ki Nkokonjeru. Wabula Mother Kevin yawakanya ebikolwa bino n'atuuka n'okwekwatiramu mu kusaanyaawo omuti guno n'enkwe ezaguvaamu n'azookesa amataffaali ge yakozesa okuzimba ekereziya mu kifo kino. Naye kye tumwagalako ennyo yalina amaanyi. Abaami baaliwo, basajja baaliwo naye baatitiira. Naye Kevina engeri gye yalina mwoyo omutuukirivu nga abugujja okwagala omuti yagutema. Era omuti ogwo gwennyini ogwatemebwa ne bookyamu amataffaali era amataffaali ago ge gazimba kereziya yaffe eno gye tuliko. Era bwe munaatunula mu mabbali awo baali bakola renovations awo tebaazibawo kakyaliwo akatujjukiza omuti ogwo ogwatemebwa Kevina. Mu kifo awatemebwa omuti guno Mother Kevin yasalawo wateebwewo guloto ya Mama Maria abantu bwe bagenda okumwegayirira ayongere okubawolereza eri omutonzi. Mu bumalirivu buno Mother Kevin era yatandika amalwaliro agawerako okuli n'erya St. Francis Hospital Nsambya ne Naggalama kw'ossa amasomero nga St. Agnes Girls Primary School Naggalama, Mount St. Mary's Namagunga, Namiryango Junior Boys kw'ossa Stella Maris Nsuube erisangibwa mu disitulikiti y'e Buyikwe. Ku myaka 82 Mother Kevin yafiira mu ggwanga lya America mu Oktoba wa 1957 kyokka olw'okuba yali alama okuziikibwa kuno mu Desemba w'omwaka gwe gumu omubiri gwe gwakomezebwawo bwe gutyo ne gugalamizibwa ku kijja kya Little Sisters of St. Francis of Assisi Nkokonjeru mu Buyikwe. Kyokka nga amaze okufa waliwo abantu abatandika okuddukira Nkokonjeru gye yaziikibwa nga bayita mu linnya lye okusaba ebyo bye beetaaga. Kati abantu bajjanga ne basoma kakati ebintu ebyo Mother waffe n'abyogerayo nti waliwo abantu abajja ne basoma wano naye tetumanyi
naye abantu batugamba basoma ne bafuna bye baagala. Basoma abakyala abaagala okuzaala abaana ne bazaala. Abamu basoma endwadde zibaluma ne bakola ki ne bawona. Kino kyawaliriza Eklezia okutwala ensonga eno mu bakulu okkakkana ng'etuuse ne Vatican mu Roma, era bw'atyo Mother Kevin n'atandika okulinnyisibwa mu maddaala g'Eklezia. Abakulu abatutwala paapa n'aweereza abantu ne bajja ne balaba kiki ekigenda mu maaso, kiki ekigenda mu maaso. Era mu 2016 Mama Kevina ne bamulinnyisa eddaala erisooka, mu Luganda bakiyita omuddu w'Omukama, mu Luzungu tukiyita servant of God. Kaakati ku olwo baafuna ekitiibwa ekyo naani? N'Amansi ne Mapeera. Tukitegedde nti okunoonyereza ku kyagenda mu maaso nga singa wanaayongera okubaawo obubonero obw'enkukunala, Mother Kevin waakwongera okulinnyisibwa mu maddaala g'Eklezia okutuuka wanaalangirirwa mu lubu lw'abatuukirivu. Nakati bakyatubuulirizaako ddala kyetaagisa Mother Kevin ono ddala ya mutuukirivu, asobola okuweebwa ekitiibwa ekyo eky'obutuukirivu. Kati ye stage gye tukola ki gye tuliko. Eyo process esooka kati ne basaba abagende bamusaba akole ebyewuunyo, wetaaga kukola bingi. Ekyewuunyo kimu bwe kiti kimala ekyamaanyi. Si buno obuntu obutonotono kiteekwa okuba nga kyewuunyo kyamaanyi ddala ddala ng'omusawo bw'akigaga nti butuufu naffe tubadde tetujja kisobola, naate ng'omuntu awonye. Bw'anaawona bwe kinajja nga bamulangira mu lubu lw'abeesiimi, blessed, ate olwabeerawo ekyewuunyo ekirala kimu ne bamulangira mu lubu lw'abatuukirivu. Bwe bamulangira mu lubu lw'abatuukirivu, olwo aba asabibwa abantu bonna mu nsi. Kati mbasaba bannange nammwe mutwegatteko, tusabe oba oliawo ekyewuunyo ekyo kirikolebwa ggwe. Naye tetusobola kukeera bukezi ku makya nti bannange Mother Kevin bakoze eki, bamulangiridde. Peter Serugo, NTV ku ssaawa emu.